Ebifaananyi bya Lydia Jasmine ate bitabudde Honorable Minister Nyamutoro. Mugamba mutya mwena abali naffe akadde nga kano kale nno katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Gigenda gitya ate nga gitambula gitya? Weetuli nnyo buterevu era nga nkugamba kimu nti omukutu guli gumu gwokka, NCK TV. Gwatanaba kubanga osubscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka komenti yo. Kugambye nti bingi nnyo bye tulina okuba nga tukutuusaako nnaku olwaleero era gwe tuula kalira nywera tube nga tugakuwa. Ensonga za mwana muwala Lydia Jasmine naye nga amannya g'amatuufu ye Lydia Naabawanuka ne mwana mulenzi Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo. Kiki ekiri wakati w'abantu bano oba kiki ekyaliwo? Ebibuuzo bingi naye ansa ntini. Abantu bano ababiri bano kuva dda tuzze nga tuwulira olugambo baagalana, bali mukwano, ayagala muwasa, kwegamba bingi nnyo ebibaddewo. Si mulundi gumu, si ebiri, si esatu nga bannamawulire balemera ku kintu ekyo. Even before omukyala Fiona Nyamutooro nga tetunnamanya nti waali. Twali tetunnamanya nti mukyala ono Nyamutooro waali. Naye ng'eŋŋamba ezo we ziri nga ziyitiŋŋanamu era nga bw'obalaba ne weebaali nga bali ku show ng'olaba nti waliwo chemistry aliwo. Naye nga buli omu we bamubuuza yeewakana. Buli omu we bamubuuza yeewakana. Bw'obuuza Eddie Kenzo yeewakana, bw'obuuza Lydia Jasmine yeewakana. Naye kati ekiriwo nti abaana batandise okuba nga batankuula ebifaananyi, simanyi oba babijja wa. Ng'obasanga Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo nga it is beyond friendship. Era ebifaananyi bino bireetedde Lydia Jasmine ebibuuzo bingi, kwegamba buli waayitira. Ne yesterday bamubuuzizza babadde bamusoyasoya kajojjogi w'ebibuuzo nga bamubuuza ye kati owulira otya nti Eddie Kenzo kati yawasa, ye kati omutima oli otya, mukyalina omukwano nga we mwali nga yawoza kimomo, bannammwe mwagala gamba nti gye mwasookera gye muli kati era mwagala gamba nti temulinaako mikwano gyammwe, kwegamba ansa ng'alaga nga mukambwemukko. Kitegeera? Bwe bakugamba mbu omusajja si w'omu, mbu omusajja si wa muntu omu, mbu abeerawo nga gwamulina, mbu naye waafuluma ebweru, mbu abeera wa buli omu. Kitegeera? Naye kitegeeza bonna bw'oba nga kituufu bonna babaddemu mu sisiteemu, ndowooza bonna abasatu. Era kino kireesewo okubanga abantu bakonfaminga nti ekyaliwo wakati wa Lydia Jasmine ne mwana muwala Carol Nantongo mbu baali bafa Eddie Kenzo. Naye nga jjukira Biden ne Nyamutooro yali gy'ali naye ng'ali mu ggalale. Awo simanyi kye twategeerako mbo bano baludde, bo baali nga already basetolinga nga bali wamu, Nyamutooro ne Eddie Kenzo. Naye ndowooza bano ba Lydia Jasmine awo nno bintu bitulemye okutegeera. Waliwo ebifaananyi bingi abaana bye batandise okuba nga bafulumya, bingi kutandikira ddala kuva dda Lydia Jasmine ng'ali ne Eddie Kenzo. Kuva dda ebbanga ddene, bw'obanga kituufu babadde beedeetinga era baludde nga beedeetinga. Era oli waabuuliza ekibuuzo ekigamba nti mbu abakyala Abaganda kiki ekibaliko ekireetera abayimbi abaami ba Buganda naddala katugambe abali mu music industry lwaki tebawasa Baganda bannaabwe? Nti bakyala banyirira, balabika bulungi, balina buli kimu, nti oba kituufu beedeetingako nga bwe bagamba nti batono nnyo. Nga mukulu omwami Geoffrey Rutaya oyo baludde ne mukyala we baatandika okwedeetinga bali mu music, bawangadde, abaana bazadde era we batuuse sisuubira nti waliwo ekiyinza okubaawula. Oyo mukyala Namatovu
Irene Amatovu ne mwami Geoffrey Rutaya abo bo bawangadde baludde mu kintu kyabwe beemanya nga bakyali paka essaawa ya kakati. Maybe n'omukyala Catherine Kusasira naye ne mwami we naye ye makati waliwo ebyaliwo ebitaali bituufu ne batuuka okuba nga bo ate agenze akomyewo. Abayimbi balimu koko abawangadde n'abakyala baabwe nga baganda naye babuuzizza naye abasinga lwaki babeera nabo ne tuwulira nti babadeetinga naye babadeetinga naye ogenda okuwulira oluusi suubi nga weeri nti waliwo ekigenda mu maaso oba ekigenda okubaawo naye ng'amazima gali nti baalikinga nnyo baabalinkinga nnyo Eddie Kenzo n'omwana muwala ono Lydia Jasmine era ebibuuzo ne bibeera bingi nnyo nga buli woyita bagamba lwaki amuwase era nga nange nno nga kwendi nalowoozanga nti oba ye mugole kumbe Eddie Kenzo yali alina omuntu we naye ebibuuzo lwaki bamulemerako nnyo Lydia Jasmine that means era ekituufu waliwo ekyaliwo naye ndowooza era nga bwe yagabye answers yagambye nti mwagala okuŋŋamba nti mmwe abali eyo abambuza ebibuuzo oba bansoyasoya kajojjogi w'ebibuuzo gye mwatandikira essaawa ya kakati gye muli nti bagirlfriend bammwe mwasooka nabo beebo be mwawasa n'olunaku olwaleero be muli nabo be museetolinze nabo nti muleke ebyayita bibe ebyayita nga Miss Uganda naye we reasoninga nga answer tiziri direct era ye nno yali no mangu awo nga Honorable Nyamutolo tanaba kubanga ate ye tumulaba ate bamulangirira ate Miss Uganda yali munnyo awo mu makati awo wawangulidde awo nga bagamba nti yaliko era twali tumanyi nti oba olya gwe bagenda okuba nga bakuba ekidaalo babawasa naye ne bigaana kyeva olaba ndowooza ebigambo bizzeemu ebyokugamba mbu Nyamutolo yaloga Eddie Kenzo era ndowooza we wali ebigambo naye weebuuze ye yamuloga n'omuloga nti amuzaalemu omwana weebuuze bano abalala webanga kituufu nabo yali abaagala lwaki teyabazaala mu mwana baana yali ayagadde Rema Namakula n'amuzaalira Amal n'ayagala mukyala Tracy Nabatanzi n'amuzaalira Maya kati lwaki abo bonna be bamuteekako oba nga kituufu baali beeyagala n'ebyaddala ebbanga eryo lyonna lwaki awo nno ebibuuzo awo biri awo naye nga bagamba nti munnange asobola okuba nga nnyonnyoka asobola okunnyonnyoka naye ebifaananyi ebyo ebiyitiŋŋana ebyo minisita waffe si musanyufu naye nga w'omanyi omuntu nga ye talinga muntu omutegeevu ate mukwata mpola ate amanyi nti ekintu kati yakirina mu 5 amanyi nti nakyo kijja kugwa era agamba nti ajja kubanga akiwangula mu ngeri yakyo agamba nze siri abo nze Fiona Nyamutolo nemmanyi nti oba bavaayo ne balangirira nze kitegeeza nze aliko era mmanyi nja kubanga mpangula munnange bikyagenderedde ddala mu maaso ninze nkugamba kimu nti gwali eyo kubanga tona subscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako naye munnange byo byeyongerayo twagala ne Eddie Kenzo ajja tubuulire ku lwaki ye tebamubuuza ku bintu bino yabyogerako kyo definitely ajja kugamba nti omukyala gwe mwambuzanga navayo nembakola ki nemulangira kikyo ekirala kimwetaaga naye nga biwanvu Lydia Jasmine nze naawe ebisigadde byonna nja kubanga mbikutuusaako sigala naffe tovaawo